Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Njagala kukakasa nti tolwana nange, olwana ne Katonda wange. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Oli otya ssebo oba nnyabo atulaba ku 3ABN TV ne Avento Productions. Eno ye program Julira Mukama. Tukomyewo nate tugguse bumale. Bagamba nti tuzze bumale tugguse buseke n'omusajja Mukama Katonda gwatuwadde olwaleero okubanga atulombojjera olugendo lwe, engeri Mukama bwamusaasidde mu kusaasira okungi ennyo n'amuvuba okumujja mu busiraamu n'amuleeta mu kkanisa ey'abafisseewo eya Seventh Day Adventist Church abalindiridde okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwe yatusuubiza nti alikomawo n'atutwala ne tubeera naye, era n'atusuubiza nti yagenda okututeekerateekera ebifo, jjajja okujja atunone ffenna tugende tubeere eyo naye. Kale yeye ekkanisa gy'alimu, n'olw'ensonga eyo tugenda maaso kaakano. Omulundi ogwayita yatulekanga n'olutikotiko olutumeze ng'ayogera ku busiraamu gy'avudde, n'agenda ng'atulombojjera mpola mpola kinna kimu okutulaga biki ebikolebwa mu muzikiti oba mu busiraamu, era yakomekereza nga atulaze nti nno ye yavaayo, ekyamugjayo kiki kye yalabayo na biki ebirala bingi byagenda okubanga aweera obujulizi ku lwa Mukama waffe Yesu Kristo bye bituleese olunaku luno olwaleero. Tukwaniriza ssebo kalira olyoke obyote buliro ebigenda okuddirira. Ssebo lamusa ku mulabi waffe mwami Kitumba Ali. Omulabi waffe atulaba, nyongera okwanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga olwasembayo si mulala nze Kitumba Ali. Weewaawo. Neesimye nnyo okuba nti okyatwegesa amaaso. Amazima gali nti gwe okutuula n'olaba ebigambo bino mu budde buno si nsobi. Weewaawo. Mukama yakiteeseteese n'akuwa omukka ogw'obulamu, n'akuwa obudde, kuba si buli mulamu nti afunye obudde buno. Ekirala n'akuwa data oyo omuteekeko. Okitegeera muganda wange tokibuusa maaso. Mukama alina ensonga, alina kyayagala otegeere mu bujulirwa buneeno. Nga tweyongerayo, nsaba Mukama ayogere n'obwongo bwo, ayogere n'ebirowoozo byo, eddoboozi lye lyeriba liwulikika mu matuugo. Sinze kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amina, amina, amina. Ekyawandiikibwa tugenda kukijjeera mu ngero essula ya 14 luli twasoma olunyiriri lwa 25, olwali tugenda kweyongerayo tusome 26 ne 27, nga Bayibuli yayogera nga egamba nti 26 nti mu kutya Mukama mulimu okuguma ennyo omwoyo. Mu kutya Mukama mulimu okuguma ennyo omwoyo. Owulidde? Nagamba naye okubulwa nagamba n'abaana be baliba n'obuddukiro. Mu kutya Mukama mulimu okuguma omwoyo, okuguma ennyo omwoyo, era n'abaana be baliba n'obuddukiro. Okutya Mukama nsulo ya bulamu okuva mu byambika ebyokufa. Okutya Mukama nsulo yo ya bulamu okuva mu byambika ebyokufa. Musajja wange Kitumba Ali. Sebo. Tukwaniriza nate. Amina sebo. Tuwere esaala. Katwebaze. Siffe Mukama, siffe
naye erinnya lyo lye libeera lisitulibwa lye liba ligulumizibwa. Weewaawo. Otukoze bulungi n'olwaleero. Bw'osiimye tukomewo ku Avento Media ne 3BN TV. Yes. Tulabe nga twongera okuzibula amaaso g'abantu. Kuba ogamba nti abantu bange bazikiridde. Naye ng'ekibazikiriza si kiralwa kubulwa kumanya. Mukama ffe tuleese okumanya eri abantu bo. Kye tusaba Mukama akkiriza omwoyo omubeezi yabatekinga control ya buli kimu ekigenda mu maaso. Akontrolinga obwongo bwaffe, ennimi zaffe awamu n'ebyuma bino. Ekisa kyo kye kiba kibeera naffe Katonda waffe. Ffe kye tusaba erinnya lyo lye liba liyimusibwa. Ffe tuweebwe omukisa. Wensabye okuyita mu linnya lya Yesu. Amiina. Amiina. Amiziwe oyo atwagala ennyo era nga muganda wange bwagambye atuwadde omukisa ogw'okubeera nga twota programu eno obuliro. Nange kennyini omukisa gwampadde okuba nga nze ntudde mu kifo kino ekyokuba nga njanjula. Mukama nkimanyi nti nange omukisa gwe ngwetaagira ddala. Ssebo muganda wange. Ssebo. Mu bigambo bye twasembayo okunyumya wenjagala wennyini tutandikira omulundi guno nga njagala osooka otulambululire bulungi kuba wali otutambuza ng'otulaga kiki obusiraamu kye buli era na lwaki watuuka ekiseera n'ogamba obwabulire olyoka ofuuke omukristaayo. Biki ebyakujjayo? Otandika otya okusalawo okugamba nti ŋŋenda waliwo akayimba katuli ninda naye kakati gwe ogenda okuviira ddala mu Buisiraamu obutadda mabega ataayogera n'obuvumu n'amaanyi nga kyeyolekera ddala nti Mukama Katonda atudde mu ggwe. Amiina. Ekyamazima ensonga ziwerako nnyingi. Lwaki nagamba naye omanyi wano si watuufu. Yes, nga ntunuulira bye tuzze nga tukola okuva obuto nga tuyina bikwate nga tutambulira ku bikwate ebitali mu meaning. Ontegeera? Ntegeera. Ebigamba by'otamanyi kiki kye bitegeeza kino lwaki nkikola. Obutukuvu bw'Obusiraamu bwakukolerera si kukkiriza. Nakugambye nti munaaba mufuna wuzu kwe kunaaba okwo kukulu nnyo era nga tokukoze tosobola kusaala eswalayo tejatuuka. Tejatuuka mu ggulu nga tonaabye nga tofunye wuzu. Kati nga singa ogenda etali mazzi naye ng'essaawa ya swala oba subuhi oba ojja kusaala nga tofunye wuzu. Waliwo wuzu gy'ofuna bakuyita kutayammama. Ate yeruwe awo otayammamawo nga teri mazzi otayammama. Otya eno enfuufu gy'olaba yefuusa amazzi. Okoonamu bibatu bw'oti nonaaba emirundi 3 mu nfuufu ng'era okwo kwe kutayammama. Ogenza awatali mazzi omaze nga tewali kyakkola mu nfuufu ng'otayammama era nga bw'okola bulijjo. Oyinza obutayisa mu kamwa biki ebyo naye otayammama nedda ebisobose naye nga okozesa nfuufu. Kitegeeza waliwo ne reason yawo. Okitegeera kati waliwo obulombolo kati ate ffe abali abatabbuliiki nga n'empale toyina kwambala nga etuuka eno ku bukongovule. Oyina okwambala empale nga ekomanga muno bweti. Lwaki? Nti nno si kubanga oyita w'oyise ng'oba baafuseewo oba nga ente zaayonoonyeewo empale neekoona mu busa kate n'ogenda mu swala. Byakwegendereza butiribiri. Nga ekirala okusiiba teeka oba oli muto oba oli mukulu. Omwana myaka 7 twalinga tusiiba. Myaka 6 ziba ennaku 3.
otyo okitegeera mwana myaka 7-6 kikyamanyi ekimusiibya kasebo ng'enjala ekuluma naye ng'olina okuvulira olina okusiiba tteeka tebakusaba wabula tteeka olina okusiiba ate ng'abakulu n'abakulu nabo nga basiiba omalayo ng'abakulu no kakati walina omuntandikwa bakukwasamu ku kisa n'osibulukuka nga ku 7 awo naye nga wasiibye era nga walidde dda ku kiro okitegeera kati nga okusiiba kwa mpaka buli kimu nga kyampaka teri kyogenda kukola ng'oyagala kiriko ne kibooko ne bakwata akagaali nkugambye era nga oswala nnyo nga tobikoze nga bwe birina kukolebwa naddala w'obeera mukulu nga tebaakukube bayinza okukuboola nga tosiiba oyo era babayitanga bakakolokooto abba emmere mu kisiibo ng'olina okusiiba nga tosiiba nti oyagala ngeno mu bakulisa bwowulira nti nina ekintu kino kinzitooweredde kaŋŋende mu maaso ga Katonda nsiibaawo bange ebimu ku bino tebivaawo okujjako ng'okutesemu gyeyo okusaba n'okusiiba eno nga si byakwetegeera oba olina ekikutawaanya oba tekirina kasita Ramadani etuuka kusiiba okitegeera kati n'otunuulira ebintu bingi nga wabanga kiri ekyokusaba n'otunulako emabega kitegeeza ki kaakati bwe wamalanga tayiyaatu eno era oli bwe yamanyiranga nti omaliriza okusaala yakusanga okola attayiyaatu kitegeeza nti kati omaze okusaala kati olaamiriza eyo ye stage esembayo gy'oliko oli mu kumaliriza era bwe wagimalangayo attayiyaatu lillahi wasalawaatu watayibaatu assalaamu alaika ala ibadillahi wassalaamu alaina n'ebirala paka weggwayo bw'ogimala bwoti kati ng'ogira assalaamu alaikum warahmatullah assalaamu alaikum warahmatullah wano waliwo malayika etuddewo gy'otoolera salaamu gye bayita batya sigimanyi naye waliwo malayika etudde wano gy'otoolera salaamu kati obanga agamba nti owaye kulamusaako assalaamu alaikum warahmatullah neeno n'ogitoolera salaamu kya salaamu alaikum warahmatullah n'olyoka ogera nti allahu akbar olwo omaze okusaala n'osonga kati mu kukola emirimu gyo kati awo n'olyoka ogenda n'okola ebibyo okitegeera ninga wano wabaawo malayika eziba zituddewo aba atoola salaamu ng'atoolera bamalayika abo bamalayika be twasobola okutegeerako waliwo Mikail, Israel, Munkar, Hakim Qur'an yetutegeezako bamalayika balinga 11 something like that kati Mikail si ye Michael ye Michael wembadde ndaga ye Michael malayika oyo bamumanyi mu Busiraamu naye bamumanyi nga malayika Mikail tebamumanyi muno ye Yesu tebamanyi kye kitegeeza kubanga El kitegeeza Katonda tebamumanyi El Shaddai tebamumanyi nga Yesu bo bamanyi malayika Mikail ne Yesu bamumanyi nga Nabbi Isa alayhi salam yes bo bamumanyi nga Isa alayhi salam yali nabbi kakati malayika kigo walinga ogamba wano ne wano ono kakati saamutegeera simumanyi era n'abasinga tebamumanyi naye ng'obitegeera omaze kuyingira ekkanisa ey'abakristaayo okitegeera watugamba nti nno eri ng'okyaliyo tosobola kubimanya kiki kwamanya ng'okyaliyo mu Busiraamu kyewategeera amakulu gaakyo ekyo kyenasobola oba byonna walinga kwegamba ayita kwegamba kyetuyita mu kikwate poemu of traditions oyitamu biyite tomanyi kyekitegeeza otyo kati n'okusoma obusomi oluwarabu nga olusoma osegeera naye nga tovunuliddwa kumanya biki bye bitegeeza by'osomye there is something waliwo ekintu kyendaba waneeno ndaba bannange bino tulina okwegendereza Bayibuli yetugamba nti omuntu obutamanya kigambo kya Katonda kiba kizikiza obutategeera Katonda kwe kubeera mu kizikiza naye n'ekizikiza kyennyini waliwo kye bayita layers and layers omuntu ayinza okubeera awo naye nga ebimusiibye mu butamanya Katonda bingi yensonga lwaki Bayibuli yetugamba nti nno the light shines in darkness and darkness comprehends it not ekitangala kyaka mu kizikiza ekizikiza nekikola ki nekivaawo
gye tukoma okuwulira ekigambo kya Katonda ate gye tukoma okubeera nga tutandika okuggyako layers ezo ez'obutamanya. Kakati olina by'otandise okutulaga wano eno bulombolombo batunuulira ebintu kwegamba ebikolwa ebyenjawulo bye bakkiririzaamu nti nno bino mu butuufu bikola naye nga Katonda tabiriimu. Kakati bangi nnyo ku basiraamu leero abayimirira ne basaala. Nze nange wendi wano nsobola okuyimirizaawo esswala. Nkuwulidde. Nsobola okugikulembera bulungi nnyo neggwa bulungi. Otegeera. Naye nga sisobola kugamba nti kyenjogedde kitegeeza kino. Ontegeera? Kaakati lwaki temusinze bakatonda be mutamanyi? Otegeera? Lwaki temusinze bakatonda be mutamanyi? Naye ovudde mu buto ozze nga oyiga myaka emeka gy'osalirawo gamba nti no kati kanveeyo? Naliwo n'emyaka ndabika nalina emyaka 17. 17 ng'oyigirizibwa mu busiraamu n'olyoka ogamba nti ngenda kuvaayo. Kati nno okuyigirizibwa kuno okwentwala ntino nti kati nakoma okuyigirizibwa obusiraamu ku myaka gino. Nakoma okuyigirizibwa obusiraamu ku myaka 7 oba 6. Wali obutegedde? Awo bagamba nti afunye? No, awo we nakoma okuyigirizibwa. Naye kati byenkugamba byengabana naawe byebyo bye nayigirizibwa. Ontegeera? Naye ku myaka egyo okumanya nga nali ku musingi gw'obusiraamu ogutanyenyezeka muntu. Ako kakwotinge. Waliwo omukyala yagamba nti no, give me a child at 3 years, at 8 I will give you a devout Catholic. Nkugambye nali ndabira ku Buyisiraamu nti omwana atandikidde mu Buyisiraamu okuvanga muto ku myaka 7-8 aba afuuse mukukutivu. Ku myaka egyo nali ku musingi gw'obusiraamu ogutanyenyezeka muntu. Naye nga tegulema Katonda wewe. Mpulira. No way. Kaakati all things are possible. Kati ku myaka egyo nali nsobola okuyimirizaawo esswala. Ku myaka egyo nali nsobola n'okusoma ebigambo ebisinga obungi mu Luwarabu. Kubanga tutandikira ku bitabo 2 ebisooka. Waliwo Juzu ne Yasaluna. Kati ebyo bye bikuyambako mwemulize alphabets. Then era wova n'otandika okugattagatta ebigambo. Kati n'olyoka ogenda ku Quran. Kati kitegeeza ebyo byonna byo wali wabikwata bukosi. Twali twayitawo ddaawo. Kubanga kugambye essomero lye nalimu nga ly'abasiraamu. Ositegeera? Ate nga n'ewaka obusiraamu bunyooka bunyoosi. Ositegeera? Nga awaka okuva ku muto paka ku mukulu ffenna tusaala. Tesiyerabira twali tuli mu swala tuswala mukulu waffe atukulembedde ffe abaana. Kati nga taata ne maama bo baali bweru nga balina bye bakola ffe nga tusaala. Naye ng'enjala ennuma twasiibye. Otegeera? Twasiibye enjala ennuma twasiibye nga tugenda kutuusa mukolo. Era n'obeeraawo nga naye mba ndi awo. Kati buno obwana bwe baali bakazaala obulongo akamu ne kajja so kakati bakazi bakuze era mbatunuulira. Kati gye bali baana bakuze. Ewa nedda. Kakati abakyuka ndabako omu ku bakulu baffe omuwala yakyuka. Ate yagoberera nze yakyuka. Yakyuka naye si mu Seventh ali mu balokole. Kakati ne sister wange ye tuli mu Seventh Day. My sister we tuddiŋŋanako we twazaalibwa mu maama. No, ffe twakyuka lumu kuba twabeera wamu. Maama waffe yatutwala lumu. Mama wamwe yabatwala. Ne tujja tuukayo eyo. Tandika sabula tugende kati tutwale. Kaakati obwana obwo obulongo tuba tusaala. Kati akamu ne kajja ne kenyigiza wano mu makati gange ne muganda wange. Nze olw'obusungu nenkasindike nze olw'obusungu nenkakuba olukoko ateeka buli muswala. Nenzira mu swala nga mpulira obusungu. Tebakigaana ekyo. Kyakiva ennyo. Kaakati nenkakuba olukokola
naye nga bya kito lwaki nze nina obusungu bwange enjala ennuma batusaaza nenga kuba olukokola naye nga ndi muto osege nenga kuba olukokola kuweka kuba olukokola nekagweri ha taata gye yava kiki ali taata yanzija muswala yankuba mizimu ejo siri gyerabira kuba yanteeka mu magulu omutwe ne gutunula eri akabina ne kamutulya nangattira magulu bw'ati nalyoka nkuba mizimu naye ekyo kyonna kyenkulaga ki nti twalinga ewaka ne ku ssomero kugamba environment ebbiri omwana zaatambuliramu mu bulamu obwa bulijjo nga yonna eddiini yabukala naye kati kugamba bingi nnyo ebiri mu busiraamu byesijja nnyo okumalayo n'ebimu nga nabyerabira ne nasinziira ku bingi okugamba nti naye omanyi naye terwali lugendo lwangu otandika otya kati ntandika atya otandika okotya okwebuuza ebibuuzo ebyo why this why that ebyo nno ntandika okubyebuuza ntuuka ekiseera emukono nvaayo otyo nkulaga Mukama engeri jajja aseetula omulonde we gwalonze amwawula ku balala nga we yayawula Ibulayimu ku famire ye okitegeera n'amuleeta eno gy'anaamukoleramu omulimu n'amukuliza mu mikono gy'omulabe mwennyini okitegeera nvaayo ntya kati bino jjajjange yabinnyumiza nze nali sitegeera jjajja ngamba nti amawulire gaamutuuka entakera nti omwana gy'ali nga bagenda mutta ali ku muka kitaawe nze nno nga mmanyi nti ono ye maama gwendi naye maama wange anzaala nga simanyi nti si yanzaala naye baganda bange bano abakulu omuwala ono yakyogerangako entakera naye nga mu ngeri ya bukyayi gwe kino simanyi maama wo biki muganda wange ono omuwala naye kaakati jajja annyumiza nti amawulire gamutuuka mu kyalo nti omwana ono nga bagenda mutta ali ku muka kitaawe nnyina asiiba amukuba ate ne kitaawe mukambwe nnyo jajja n'awulira nga amawulire ag'entakera ekyavamu n'agamba nedda ekimala kimala ne bateesa ne taata omuto kwa taata omuto oyo naye ali kumpi ne jajja ng'oyo azaala taata oba bataata baffe ali Buyikwe Mukono so kati Buyikwe nayo district kati munnange jajja n'ateesa ne taata omuto n'amugamba njagala ogenda ono n'omwana ono naye tusaze magezi ki munda mutima kateredde kumbe Mukama yakola njagala ono n'omwana ono naye tusaze magezi ki jajja ngamba nti ne bateesa ne taata ajja nnoni taata oyo taata omuto kati mbu taata bw'atuuka wali oli taata waffe yali tayagala mujjako mwana we era ye yayina eŋŋombo nze ndabirira mwana ali nange wano atali nange yamanyi ate n'ekirala sirabirira mwana atali wange ze zaali embeera ze naye taata ono n'agamba kati mbu taata ono omuto yasala amagezi najja we yajja bamwaniriza bikyabo banyumiriza ne muganda we n'amugamba njagala ompe ku baana bo mbereko n'omu njagala nnyo mbereko ne ku baana b'abaganda bange kati mbu taata wange kyava mugamba ningina kuwa mwana ki nkandabe teyamulinda maliro n'amugamba mpa ali ono n'amugamba kikyalika naawe kikaka kati kino kigenda kuyamba kitekitegeera kikyali kito yes by then nali munene I was a big boy lwakukula omubiri ne gugenda naye nga nali mwana munene era nga waka nakula mmanyi bampita ki gwe kino gwe kiali nali kinene namugamba kino kigenda kuyamba kikyali kito kigenda kuyamba tekina nakyo kimanyi mbu taata n'amugamba nti njagala ono we tufaananye enjogera naye njogera ki taata oyo yali ananaagira nakati ananaagira kati nange nali nanaagira nnyo ate nali nanaagira nnyo era nakati we nakula kati abandi abanga ndi muto bo bakimanyi
naye we nayongera okukula nekigenda nga kikendeerera ddala kati kitera kujja nga nyiize nnyo era wemba nyiize nnyo ntandika kwogera luzungu nga toyagala kunanagira nga ngezaako okwewala okunanagira oba si ekyo bwe mba nga obwongo like buli heated nga nina naddala singa mba oba am preaching nga nina kyendeeta out kai oluusi kajjamuuko ntegeera kajjamuuko kati taata onagamba nti njagala ono wetufaananye enjogera kati mbu ye kodi gye yayitamu n'amugamba kale gwamanyi naye ate mbu ye tate yali ayagala atwala n'omuganda wange gwe nalinzirako junior junior gwe yali ayagala okutwala taata wange anzaala yali ayagala batwale junior naye nagamba nedda kale twala oyo muli taata nanzijayo emukono kati nzize ewa jjajja naye nga jjajja yesi musiraamu jjajja yinga mu protestanti jjajja si musiraamu naye nga ate ono ye taata omuto kitya kwegamba obusiraamu buyingira butya taatawo okubeera omusiraamu buyingira butya kati jjajja azaala bataata baffe naye ewaabwe si basiraamu kitegeeza bakifuna bufunyi bakyuka bukyusi webale kati jjajja azaala taata waffe ewaabwe ekakuza gye bakola ki bo si basiraamu bakatuliki kati jjajja azaala taata waffe yafuuka omusiraamu atya mwannyina we alina gye yafumbirwa naye nga gyafumbiddwa omuko musiraamu kati ate nga yagendayo n'ali enkoko kaakati ono onteja omusajja yali mwana muto kati n'agendako ewa mwannyina eyo gye yalabira obusiraamu era gye yakyukira n'abeera musiraamu n'azaala ne bataata baffe nga basiraamu ne basenga abaffe naye ate jjajjaffe omusajja n'awasa omukyalo ono jjajja omukazi ali ebuyikwe gye ŋŋenze naye nga ye si musiraamu era ye teyabaako mu busiraamu era teyafuna kukyusa era baamala ne baawukana jjajja ye n'adda eno ewa maama we ebuyikwe ye n'asigala mu ddiini ye kati ne bataata baffe bano eno ne bagoberera nnyaabwe ne bajja eno ebuyikwe naye nga bo basigadde basiraamu wadde maama si musiraamu kati obusiraamu bwe butyo bwe bwajjawo naye kaakati ndi ne jjajja ono ebuyikwe ye si musiraamu mbeera ne jjajja naye ngaera ne jjajja era si yali awo nti musabi nnyo teyali muntu nnyo wagenda mu byakusinza teyali nnyo muntu wa kyaki nnyo naye kale obw'olumu yagendanga obw'olumu n'atagenda njawulo ki ovudde mu eri setting ey'amaka ag'obuyisiraamu otuuse mu setting ey'amaka ag'obukristaayo waliwo wulira bwatandise awo enyini bwe tugenda okuba nga tuwumulamu katono nnyo bwe tukomawo tumanye kiki ekyaddirira wano ku Avento Productions ne 3ABN TV nange omwanjuzi w'oddembe Habert mu program Julira Mukama katukomewo tokwata ku TV set yoba ku ssimu yo Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Njagala kukakasa nti tolwana nange olwana ne Katonda wange. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala.
kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulamu oli wakati mu program Julira Mukama nze Dembe Habati omwanjuzi wo era nga bwe tutyo tukyagenda maaso n'omugenyi waffe mu studios ayitibwa Kitumba Ali eyeddira eŋŋonge musajja mu kristaayo omwadiventi okuva mu SDA Bweya ekajjansi era nga ordinary member naye nga musajja ayagala Yesu Kristo era eyamuyonka akyamuyonka nakati kakati okutuusa lwaliddalikakugire ekyekitiibwa ekyabamalayika bonna ab'omu ggulu atuwa obujulirwa bwe ssebo genda maaso otutuusizaawo taata akugjeeyo ovudde mu maka ag'obuyisiraamu oyingidde amaka ag'obukristaayo ate nga tebabitwala nnyo siriyasi kyekyenjawulo ekyaliwaawo nabeerako ewajjajjaawo katono saalwawo emba nzijjukira nejjukira ndi muto myaka nga 7 awo 6 kaakati taata nantwala ewuwe naye nga taata waali ne jjajja it is a walkable distance kumpi otambulawo era nga wobeera wano olengera ekikube ekigenda ewa taata kati nga actually family zonna almost zaali kimu era nga bw'oba ozze n'okyalira jjajja toyinza butagendako wa taata oba ozze n'okyalira taata toyinza butagendako wa jjajja naye kaakati ngende ewa taata kigambibwa omukyalo ono gwe nasangayo maama nze saabiraba bayitawe saabiraba nnyo kiri awo naye abakulu bo bakiraba era ne baŋŋamba nti engeri gye nali nanaagira nga ne taata ono ananaagira kati ate maama ono mu baana bonna bazadde talina mwana naagira yagamba ono omwana alabika wa musajja ono tasobola kunnimba ndeetedde mwana wa mujja wange otyo nenkulabira eri nvudde wa step mother ate n'ono alowoozeza nti taata aleese mwana we yamanya ono mwana we animbye nti omwana wa muganda we kino ekinanaagira kino kinanaagira nga ye kigambibwa yatandika okumpisa obubi naye ekyamazima mba nzijukira siina kye nalaba kubanga bye wali wayitamu ate byali bibi okusinga kweri kale ndowooza tewakifaako naye ekyamazima eno nawulirirayo emirembe nga tekyali ziri swala za kibooko eswala ziveeko ate eswala nagenda nazo mu maaso natuuka mu maka muli ng'abaana bonna balina amannya ag'ekisiraamu era nga basiraamu naye nga tekuli asaala kati nogamba bano nze ngenda obbakulemberamu okitegeera kati natuuka wali nze nga nsaala nnyo okitegeera nga nsaala nnyo kati nabo bambi ne bawulira ensonyi ne batandikanga okuneegattako era taata ono kyamusanyusa nnyo ng'alabye kakati ono agenda teeka eddiini mu banne engeri gy'avudde ewa muganda we ate y'omusiraamu ennyo kitegeera kuba mu famire yaffe eyo mulimu abatwala eddiini y'obusiraamu bali aba taata waffe ono waliwo ne senga waffe ali eyo Masaka senga waffe naye musiraamu nnyo kati bano bataata abalala katukkirize basigaza mannya n'abalala bangi nnyo nga basigaza mannya baagana buganye kuvaayo mu lwatu naye nga nabo bennyini bakiraba ne bakirekerera awo kati bali awo tebalina madiini gali awo okitegeera naye nga bo bagamba basiraamu nnyo which is okay omalawo bbanga kyawo kati awo namalirawo ddala emyaka ewooyo taata era kirabika oda yava eno mukono bantwale mu ssomero ly'abasiraamu kuba baganda bange abamu tebaali masomero g'abasiraamu eno mu kyalo ebwikwe kati ne batwala mu ssomero ly'abasiraamu awo ebwikwe nakati likyaliwo essomero eryo liri awo mu tawuni ebwikwe era ku muzigo bw'obuuza ebwikwe ku muzikiti actually takisi weekutuusiza bweti likyaliwo essomero eryo we nasomera n'ensomerawo ndowooza P1 then naye nga ndi awaka wano nga nze nsomesa baganda bange eddiini naye nga baganda bange abasinga bonna bansinga obukulu naye nga ate yenze mbakulembera mu swala n'okubayigiriza bwe tulina okuswala n'okubayigiriza basoma batya Qur'ani biki ebyo n'ebisigadde n'ennyimba ze twayimbanga ku ssomero ez'ekisiraamu nazo ne nzibayigiriza ku myaka egyo
bakwagala nnyo ne batandika okuwa treatment ey'enjawulo. Nedda tewaali nnyo kyama imaamu gwe batuleetedde awaka tewaali nnyo kyamaanyi. Abantu abo tebalina nnyo kwagala nnyo ate nze kwe nasanga ewalala. Naye eyo saalwayo ku ssomero eryo ne bantwala ku ssomero ly'Abakatuliki eriruwa eryo erindabika ku muzikiti eri ku ssomero eryo. Namalayo ndowooza omwaka n'omwaka tegwawera ne bantwala ku ssomero ly'Abakatuliki liri awo Buyikwe baliyita Ssaabawaali St. Matiya Mulumba nakati weeriri gy'otandikira P1 eyo gye ntandikira eyo natandikirayo P2 nensoma paka P7 from P2 to P7 no to P6 okay. naye nga ndi eyo mu ssomero ly'Abakatuliki nagenda ndropinga mpola ebyobusiraamu mpola ebyokusaala mpola paka wekiseera wekyatuukanga nange sikyasaala nga mmanyi naye nga si byenkyaliko olwa environment gyenkola ki environment gyendimu. Naali eyandaba olina omwana omukuliza mu mpisa ya kutya Katonda omwana mukristaayo kkiriza gaana nga gwe environment weesobola okukukyusa ate omwana ono emukyusa nnyo. Natuuka nembivaako ebyokusaala kati essomero lino ery'Abakatoliki gye nagenda nga teeka buli Friday olumala parade ku makya oba assembly misinde ku church waggulu kanisa yatuli kumpi ekereziya nga etuli kumpi era nga n'ekereziya waliwo nawe essomero munnange nga ly'Abakatuliki munnange nga gye tugendanga laba ntuuka biri bye nawuliranga emukono ku chachi ate wano obuyimba nabwo mbuwulira n'ababuyimba mbalaba osegeera kanisa yannyumira nnyo notandika okgenda ng'onyumirwa kubalaba nga era nga nninda Friday etuuka ddi tugende ku chachi nga siyimba naye nga nnyumira we bayimba ffenna nga tuzina nga tukuba engalo nga tukola otegeera abaagala mwenna mujje eri abantu tugendewo Mukama tumusinze wamma nga bakuba eŋŋoma nga waliwo n'ennyimba ze bakubiranga ezaatamulanga ogumukumu nga bakuba engabi wamma ng'owulira kwegamba nga tuyimba ekkanisa yonna n'ogiwulira ng'esituse n'owulira ennyimba neŋŋamba kweri kali ke nawuliranga eka emukono kati okay neyo nemmalayo emyaka n'owuliranga oteredde obulamu nga bwesomba nempuliranga nnyumirwa ate eno nga segoma nakudda mukono osegeya segomanayo ng'osaale tokyabyagala eno emukono wantoni twali mu tawuni nga kugamba obwekyusizo si bw'amaanyi ng'era ali mu tawuni kyokka eni wajajja bw'ogendako ewa taata bw'ogenda mu miyembe bw'ogenda mu ffene eringa kwetaaya munnange neetaayizanga ku ssomero naye awaka namala nenzigibwawo ewa taata saamanya nalabulabulabizaawo nga kati baŋŋamba ngenda kubeera nga wajjajja nga nange ngenda wajjajja nga tandika kubeera nga najjajja kati jjajja abiŋŋamba luvannyuma ebyo nti maama we yalowooza nti nno oli mwana wa mujjawo ebiki jjajja yakakutema nti yalowoozanga nti kati kanabeera nga takuyisa bulungi kati ne banzirayo nenzira ewa jjajja era ewa jjajja nabeerawo ddala emyaka naye mba ndi awo sirabanga ku maama wange naye kati jjajja yaŋŋamba nedda maama wo gyali si oli ali emukono olwo ndowooza wayitawo oba omwaka jjajja n'alyoka ŋŋamba maama wo gyali olina ne muganda oba muyita Sumayya nti shuwa nti ye neŋŋamba linda ekitegeeza ninayo omuntu gwe simanyi nga mmanyi nenesunga mulabeko nemugamba jjajja kati nyinza mulabako ddi naŋŋamba ajja kujja nga jjajja yakugamba nti ajja kujja ajja kujja ojja mulaba webali nnyo naye nga tasobola genda eri mukono ewa taata kundabirayo ntamutya kuba baali tebayawukana bubi
nga bayawukana bulungi n'olwokuba nti waliyo mujja we yali tasobola gendayo kulaba mwana we. Kati ye maama yali yatwala sister wange nga gwabeera naye Sumaya ate yabeera mu America no ali Dubai kati nange maama yali antutte naye maama agamba nti nalwala nnyo ng'ate taata yali amaze okumugamba nze omwana owange takulira bukojja. Ate bano bendabako nze bendabirira okitegeera abatali wano saagala kumanya. N'olwekyo oba omututte gwamanyi n'omwana wo nze sikugaana naye tonsaba kintu kyonna. Yali enkola ye. Kati nange maama yali antutte nti naye natuuka ekiseera n'endwala nnyo mbunalwala nnyo maama n'agamba oba omusajja ono yaloga omwana wange naye nga bambi si we kyali. Kakati we nalwala ennyo maama n'akola ki n'agamba olw'okuba njagala omwana wange abeere mulamu kammale gamuwaayo. Maama n'ampayo ewa taata naye nti era nayo nalwalirayo nnyo naye finally Mukama yazza bibye n'entereera. Actually nalwala emyaka mingi kuba newe najje wajjajja nasigala nga ndi mulwadde nga nina olumbo olukuba abaana abato yaabwe gye bayita yaabwe yes. Kati nga ova waka bulungi nnyo no si ensimbu ne yaabwe byanjawulo. Kati nga ova waka bulungi nnyo n'ogenda ku ssomero kuddamu okutegeera ng'oli waka gamba ye nabadde ngenze ku ssomero nakomyewo ntya naye ekiseera kyatuuka nga wayise emyaka olumba olwawona oba nga mpezezza emyaka nga 12 no myaka nga 9 awo olumba olwo weruwonerera ddala. Kati ntandika ntya ntandika ntya nti eno twabeerayo ebbanga maama nali ndi awo ndi waka jjajja ndeseewo njera olujja ye agenze mu nnimiro nga tetulimira wala nnyo kuba twali mu kibanja era nga n'ennyumba mweri. Kati mba ndi waka maama ndi awo jjajja wandese ngenda okulaba omukyala ajja ku booda eyimirira ku kkubo lyaffe nenyimirira omukyala avaako n'ebintu omukyala nga tayambuka kujja waka neŋŋamba tufudde nze ndi waka maama ava ku booda omukyala ndaba maama simumanyi kyekyakuba mutima walowoozaamu nti oba yeye nga simusuubira nabivaako dda baŋŋamba jjajja yaŋŋamba nti ajja kujja nga nabivaako wayisa ekiseera kati ndaba ndi waka jjajja andese agenze mu nnimiro nze andese waka kwera lujja ndiwonzeeka kati nga ne baganda bange bano abakulu ababataata abalala abasenga abalala ffenna twaliwo awaka bangi naye nga nabo bagenze kulima nze naliwo omuto ebiseera ebyo nze naliwo omuto kati nga wandese njera olujja njoze ebintu ndi awo njera olujja ndaba booda eyimiridde omukyala avuddeko ajja enewaka ate ayina ebintu bingi byasitudde neŋŋamba omukyala ono ate kiki era namugamba tusanise okukulaba nnyabo nti kaale banenga musanyufu neŋŋamba ate nga musanyufu nnyo enewe nemutikkula ebintu nembiteekaawo nemuwa omukeka nemuga kange nempite jjajja nze nga ntidde naye nga ye alaga musanyufu yantegedde kumbe yantegedde nze nga ntidde sisanyuse nako simwenya nako wadde olwamugjaako ebintu nemuleetera omukeeka nemugamba kagende nempite jjajja bwe ntyo nenziruka mu nnimiro jjajja waliwo omukyala azze ewaka naye azze n'ebintu yajje kubamu bannange kwata enkumbi tugende bannange maama amazina ajja banaye nga nsanyusa omulaba najja ng'asanyukira omugenyi bwatagala banakulabako kyokka nga gwe tonnaba kubitegeera
ataani naye ng'ajja musanyufu bw'atambula mukyala munene nnyo ng'ajja atambula mpola bannange amazina ajja mukama yeebale bannange bambi oba atambudde atya ng'ayogera bambi n'atuuka n'amusanyukira ne beesanyukira ffe twakuzibwa ng'olumala okubuuza omugenyi ng'ovaawo ng'ogenda ng'ovaawo munange banyumiza akabanga jajja mpita ali jangu ono omumanyi kyajajja simulabangako ono ye maama wo konze era naye n'asanyuka bambi yansanyukira nangamba ali oli otya muli nawuliranga ensi kati yonna njirina amiina ono ye maama wange wawulira essanyu nga muli ngamba ono ye maama wange ono yanzaala gamba nali nina ebbanja muli emyaka egyo gyonna owezezza olw'emeka nga njaga nde ku maama wange bw'afaanana afaanana atya olwo nali mu pitu okusooka okumulabako n'owulira essanyu nga likubugaanye nasanyuka n'owulira nga wenna olina n'ebikutambula munda mu mubiri naye twakuzibwa nga togira nnyo wali bantu era olwamala tusanisa okukolaba nnyawo biki nenziramu nemubuuza neŋŋenda emanju nembuuka gye bata neŋŋamba yes maama wange azze ono ye maama wange ng'oli manju wekka neŋa ono ye maama wange munnange omukyala ansanyukidde byaleese abireese nga byange nga nze ebimu otyo engoye biki nensanyuka nnyo okulaba ku maama wange munnange omwaka ogwo gwennyini omukyala yadda nga ekimuleese kuntwalako ewuwe mpummule saaditamu nga ze bateeseza nejjajja akutwaleko ewuwe mpummule third term naye initially kyembadde nerabidde sisita wange ono namusangayo Sumaya eno mukyalo ewa jjajja ewa taata kati ye nemuleka ewa taata ze nemba nga mbeera wa jjajja okimanyi nti sister wo era baŋŋamba muno oyo sister wo era bwe babazaala konze kale ne tubeerawo ne tukulera ffenna nga muli basanyufu mweyagala era kaakati sister wange ono ye n'asigalayo ewa taata naye munnange omukyala ajja kati femi nga azze kutunona tugende tuwumule ewa ekajansi nga ne maama naye kuzi musiraamu maama si musiraamu no simanyi kati ye sista wange yali ate yamumanyi nnyo baali babaddeko bonna kuba ye yabeera nnyo naye otyo nga nze simumanyi ye yali amumanyi nnyo era bwajja okubanona kati maama we yajjanga yatwalanga sista wange yekka era ye sista wange ye ng'amanyiyo naye nze nga simanyiyo kati ku luno ffe mbyatututte mukyala najja holiday ya third term n'atwala tuwumule ekajansi tutuuka ekajansi ng'omukyala musiraamu nga si musiraamu ate kyankola bubi naye nga maama si musiraamu ekitegeeza maama ali embizzi ekitegeeza maama anywa omwenge tekyankola bulungi naye enewe nembeerawo kubanga wakula omanyi nti abatali basiraamu bonna bali embizzi banywa omwenge ebyo nga tetubyagalira ddala leero ate baali batutiisa ekigambo mbizzi nga embizzi bakugamba ne bwogirabula bino gitte siryerabira nga tuli awakaawo ekajansi nakubako akabizi ka neiba nakwata ettaffaali nakakuba ku mutwe awe kasigala tekasamba nakusamba konze nkase omutima guli gukyakulaki gukyalimu ogw'obukyali nenkatta naye mbirabe eno nga nkuze nenga omukama onsaasire bwali butamanya naye munnange omukyala atuleetanga omukyala si musiraamu kati raba ate akola ekyekivve ekirwa nga tayagala kutuleka waka ayagala genda nammwe ku kyaki
ayagala kugenda naffe nemugamba maama ffe tuli basiraamu n'agamba sibaleka waka kusanga misango ekyamazima twalina eddalu twalina eddalu waakiri tugende naye okusinga wennaasanga emisango ku kyalo ekyo ate ne kikaluba nnyo kale ekyobutaba musiraamu tewaali badde musiraamu naye otutene ku kyaki gye baŋŋaana naye engeri gye nali mwana muto nga siina kugaana ne tugenda nayingira mu kkanisa wagaana nze ali siyingira nakoma bweru yandeka olwo ekkanisa kumbe maama mu 7th day maama yali mu 7th day maama akyuka atya bwe bayawukana ne taata maama bw'ayawukana ne taata ewaabwe waaba maama nga ba 7th day bambi era ye we yagenda ewaabwe ng'avudde ewa kitaffe yagenda yeebikkiridde era yeebikkirira okumala ekiseera ekiwanvu era nga ye musiraamu naye yakyuka mpola mpola n'afuuka omu 7th day kati bw'afuuka omu 7th day laba ate ajja eno ekajansi yali ayinayo omulimu n'afunayo omusajja nga naye mu 7th day omusajja oyo nga musawo nakati waali taata oyo omusajja nga mu 7th day kati we tubasanga ekajansi ng'abeera n'oyo taata omu 7th day kati batutwala ku kyaki nze nga saagala kuyingira era saayingira so kajansi ebiseera ebyo kali kakanisa katono nkuba mwakafaananyi ng'otuuse bakwagala oyingira ekkanisa ya 7th day ogaanye nga saagala naye nga wawulirako ku buyimba bwe baali bayimba mu ndongo nkujjira otyo sabula naye ate maama we yamala okutuleeta eno e Kampala oba ekajansi yayagala atutwaleko n'ewaabwe kuba baali bo bandabako nga bamanyi nezi nga simanyiyo wadde omulema teri mulema naye nga simanyiyo wadde omu naye awaka awo bannange tutuuka bwe tuti bannange buli omu ng'ayaniriza nze nalaba okwagala kwesirabanga buli omu bannange naye nga nina gwe mmanyiiko nalaba okwagala kwesirabangako waffe gye nzaalwa saagalwangako nga bwe wayagalibwa ku olwo nakati nga bwe nayagalibwa oba nga wenjagalwa ebukojja ekyamazima sigamba nti waffe tebanjagala banjagala naye ate bali baalaga essanyu ak'ensuso ak'okukini ekiro ekyo jjajja omusajja yakwata omuggo gwe yali takootakota naye ng'atambula n'omuggo ekiro yakwata omuggo nagamba yampita ani musanji we musanji sooka ojje tugende ne tugenda ku dduuka tangulidde erindaazi nanguye erindaazi ngalya kale banjagala nnyo baali ba 7th day banjagala nnyo kale ate tuzze ne ku kyaki wano eno ekajansi abantu nga balina okwagala buli omu alaga akusanyukidde biki ebyo saayingira naye mba ndi awo ku kyaki awo ku mulyango bandeka nze nembeera wabweru bakulasa okwagala okungi ennyo naye nga mu mutima ogayingira ekkanisa eya 7th Adventist Church sijja kugiyingira nze siyingira mu kanisa yes naye ng'okwagala kuli owulira kuwoomerera nga banjagala buli omu alaga kufa ng'oyagala okugwa mu bifuba byabwe ng'ate waliyo n'abaana abalala ab'emyaka gyange naye mba ndi awo ntudde ngenda okulya obuyimba bwe bayimba ne ŋŋamba buno si bwe buyimba buli ngenda okulira obuyimba ng'obuyimba bunyuma obuyimba nga bunyuma ngenda n'okulingiza bwenti nga ndaba waliwo omusajja ayina bw'atudde mu maaso ayina ekintu kyanyiganyiga bw'ati ŋŋamba kino kyekivaamu gana amaloboozi ge nawulira eri emukono ku kyaki ge nawuliranga ng'ekintu kino kivaamu amaloboozi awo wenjiga nti eyo gye bayita ennanga gye bayita ennanga kuba nembaka tuli kisaagirabayo nga bo bakuba ŋŋoma awenjiga nti eno nnanga gye twakoma okgenda nga tugenda ku kyaki eno natandika okusikirizibwa nnyingire ekintu kino kye banyiga nkirabireko ddala sirakindi nkikwateko ekivaamu amaloboozi amalungi bwe gatyo munnange nennyingira nembeera awo
nga nkirabira eno sisembedde okukkakkana ebiseera ebyo eyali akuba ennanga ekajasi nga bamuyita Mbajwe Alex so kaakati takyali kajasi naye gyali Alex nga yakuba ennanga naye kagikuba bulungi banaye nga nnyumirwa neŋŋamba ekintu kino ekivaamu amaloboozi mba nkyali awo abasajja n'abakazi tebazze okuyimba olwokwaya baze banenga bayimba bulungi naddayo okutuula wabweru saddayo kutuula wabweru nga njagala actually natuke nga ntuula wano ku mwanjo mbote buliro ndaba abayimba owennanga akuba naye ajinkubira waneeno bayimba obiwulira obanga nze nga nnyumirwa maloboozi bayimba bennyumirwa ekiseera ne kituuka ne ŋŋamba naye abantu wano lwaki bagamba Yesu azaala kati nengendanga ekintu te kubawakanya mugamba mutya mbuno Yesu azaala kati olwo ntambudde ntuse mu ekiseera kyatuuka mama natuzangayo buli holiday ya third term yatunonanga n'amaana natuzaayo tusome naye mu kuddayo okusoma ng'abaana tutuuka eri tunyumya eri Kampala waliyo bino buli kamu mukanyumya ng'abaana ne bawulira abo batutwala ne ku kyaki taata ene mukono gamugwa matu ti omwana we yatandika okugenda ku kyaki omukazi atwala abaana bange ku kyaki n'atowa order taddamu kubatwala era taata yali amaze okugamba omukazi otaddamu kutwala abaana bange abalabirenga awo ewa maama ne munnange ekiseera nga kiyiseewo nga taata waffe oyo amaze okutowa oda eyo nga naffe etunakuwazza nga maama yaddamu n'abatwala yali tannakuba kudda kutunona oda yali yabasiba nedda tewali mulundi gwataatunona naye taata we yayogera ekyo nti taddamu kubatwala twali tetunaba kuddamu kuddayo ewa maama oba mama yali tannaba kuddamu kudda naye ng'amaze okukyogera kitunakuwaze nga tugamba ne kati tugenda kuddamu kuddayo Kampala ne twekubagiza ne mwannyinaze ne kitukola bubi nnyo ne kaakati taata aba amaze okwogera ebyo taata teyafa kwanji taata n'afa munnange atya erinnya lya Mukama lyebazibwe amiina taata yakola ki yafa taata yafa kyatukola bubi ng'amaze okutowa oda temuddayo kyatukola bubi twakaaba twayaziirana twakola ki taata ng'afudde naye mmala kukula neŋŋamba yali nteekateeka ya Mukama amiina taata bw'afa tumaze okumuziika ne maama waffe yajja n'aziika ekiseera ne kituuka ekyokutunona ogenda okuwummula era maama yajja n'atunona netugenda ne tuwummula ng'enkola bwe yali era ng'atutwala ku kyaki kati finally taata ono ekajjansi ali ne maama bateesa ne maama akole ki bateesa ne maama abaana abajjeyo abaleeta eno e Kampala basomere eno naye kyajja kitya omulabe waffe omulungi ffenna olugero lwaffe luva wala naye ekisinza okunkuba mu mutima nti nno mu bulamu bwo wali wakyawa ekiyitibwa ekkanisa omulabe waffe omulungi awo tetugenda kusukkawo kaakano katusabe Katonda omulungi Katonda waffe atwagala ennyo tusiimye ennyo nnyini olw'omukisa gw'otuwadde nate okubeera mu puroguramu eno era tukwebaza olw'ebigambo by'owadde omuddu wo okwasanguza gye tuli mu bujulirwa buno tusaba Katonda waffe ebigambo bino byongere okwefumba mu mitima gyaffe okutusumulula okutuwa essuubi era okulongera okutusembeza gy'oli n'okubanga bitusobozesa okwewaayo gy'oli mu bujjuvu beera naffe kaakano okola okwagala kwo kubanga kuno kwe kusaba kwaffe mu linnya egganzi erya Mukama waffe Yesu Kristo amiina tunaddingana nate omulundi oguddako Mukama nga ye mubeezi waffe beera bulungi babaye